It's a baby girl. Rema Namakula azadde omwana muwala. Yenna ali abadde tamanyi baby Rema gwakedde okuzaala olunaku lwaliro ng'ennaku z'omwezi 7 November 2021 bamuyita baby Alia Sebunya. Dr. Hamza alabiddwako mu ddwaliro bannanga abadde yeetala. Kabadde keetalo. Abadde yeetalanga ddeno nga tayinza kuwummula. Kiteeberezeko okuba nti eddwaliro Rema mwazaalidde ate Dr. Hamza y'omu ku bakulu abakola mu ddwaliro eyo oba y'omu ku bakulu mu eryo eddwaliro. So abasawo bonna badde mu keetalo time wetuuse eya Rema okubanga azaala. Dr. Hamza omulaba sooka omulaba masiki n'ebanga egwa nadduka eno mukyala nga agenda kuzaala pressure yokka ebadde wali bannange. Dr. Hamza ng'ali ku pressure. Laba akeetalo mu ddwaliro nga Rema agenda okuzaala. Dr. Hamza adda muketalo kokka muganda wange kibadde wali. Rema Namakula olunaku lwaleero akedde okutuzaalira ki bouncing baby girl. Era nga amannya ge baatuula ne Dr. Hamza ne bayiiya. Bagamba omwana waffe ono tumwongedde ku de Sebunyazi. Eno family y'abasebunya yono baby gwe tuyinza okugamba nti asoose okuzaalibwa. Amannya ge bamuyita Alia Sebunya. Baby Alia Sebunya. She's a baby girl. Era nga yono baby agenda okubanga addako baby Amal Musuza. Era nga baby Amal eri mu past relationship ya Rema Giali. Of course yalinayo sister we bamuyita Maya Musuza. Era nga olunaku lwaleero Maya Musuza muwala wa Eddie Kenzo naye avuddeyo n'acongratulatinga Rema ku platform ye ya Instagram. Navayo n'agamba Mami Rema, congratulations to our baby bouncing girl. Welcome to the family. Welcome to the family, sister Alia. Of course Alia Sebunya ye baby omupya Rema gwazadde sister wa Amal. Era nga olunaku lwaleero lunaku lwasanyu nnyo. Dr. Hamza badde mu kwetala buli omu kwegamba badde mu ddwaliro kabadde keetalo keereere. And right about now baby azaaliddwa terukyali lugambo terukyali byawolokoso oba byankuubo. Rema badde lubuto and today 7th of November 2021 Rema azadde baby. Baby gwazadde mwana muwala. Era nga kibeebe kino Dr. Hamza wannaye ekiza okunyumira mu ddwaliro Dr. Hamza abadde mu keetalo nga tayinza kuwummula. Pressure zokka banayiza abaddeko omusajja wattu nga mweralikivu aga mukazi wange azaala ddi kabebi kavaayo bulungi omukyala wange bannange nadduka eno nadda eri naye nga twagala tukozesa omukisa guno naye tumuyozeyoze. Dr. Hamza kyakabi nnyo okubanga ate ofunye ezzadde bouncing baby girl. At the same time twagala tukozesa n'omukisa guno congratulating Rema upon your baby, your newly born bouncing baby girl amanyikiddwa nga baby Alia Sebunya. Tusuubira maaso awo era ojja kuba ne Dr. Hamza ng'omwongerayo omwana omulala n'abaana balala omuli ba bouncing baby boys. Yeah, right now Rema kati alina abaana babiri era nga mukyala maama wa babiri omuli mwana muwala amanyikiddwa nga Amal Musuza ne baby Alia Sebunya be baana ba Rema Namakula right about now. Amanya nze Original Benja. Please subscribe to our YouTube channel. Subscribing awegubanga gwe munundi gw'okusoose okubanga olaba video eno. Subscribing atugenda batkuwa updates ku baby ono. So kulabe Dr. Hamza weetala bannaye laba akeetalo mu ddwaliro bannange. Kusaba bambi tosheka bw'okyuka oyinza okunzita. Tashika omukwano kiradde kinuma eno kapyata kwetulo nywere. Nze Chosen Becky. Abawagizi bange mwenna abali eyo mwenna abanjagala abangoberera mbasaba subscribing ku Nekwezi TV and mugiliking. Thank you.